Museveni is a surprise. Nabbanja talootangako nti alibeera prime minister. Era yaliko awantu n'agamba ffe tetukwenda kuwa kalulu. Ojjukira nga gundi Agnes Nanduta akyamubuuza. Tatukoledde kino kikuuba ekoze bweti. Kati kamuteera kayinza n'okuvuma. Era mwegwa mu bulago. Kuba ye yasinze okufuna. Yakyasinze okufuna obululu obungi. Mitwalo 7 naddako nabo Kenya. Emitwalo 7. Kakati Bobi Wine ogambye agenda kukikola atya. Bw'oba ogamba talina Mwanga Kivumbi yadde bamukubye ne wano waali mu kutegeera. Senga Kasanta tasobola kugenda mu kooti. Ani? Gundi. Bobi Wine? Lwaki? Tasobola. Abantu ba lawyer abategeera Constitutional Court musigaddemu Nalukoola ate naye alina waakoma ku Gundi. Ensonga lwaki Gundi baamuwangula kuno omuyimbi. Walukagga Mathias. Ayina agamba twakoze nnyo. Naye abantu babasaalirwa baseggona babadde bali superb mu Constitutional Court. Mpozi ng'otaddeko ne bano waliwo abasajja abatali mu parliament nga bakambwe mu Constitutional Court sebo. Kati nga musajja wange Alaka Kalebu ate n'omukono omulema yaani oyo. Oyo naye superb. Kati bw'osobola okuleeta mu Constitutional Court nobaga nti ogenda gulemerako batono abakukkiririzaamu nga guli ogwali kiriya. Enjawulo eruwa? Gwali kiriya guno enjawulo eruwa ku guno? Nafuna omukisa affidavit ezisinga bazisibira bweru ng'owulidde agamba zituusireeti ensulawo ekiro neteekamu miliyoni 2 ne bazinjokyezaamu ne ziri zibaasooka nezitwalako obuzava nga tutandikira wano kuba ebintu byonna ezimu neziwaako omugenzi photocopyingira omugenzi Kanyihama naga guno omusango ne bagumpa nguwangula. Naye all of a sudden gwabuliraawo ne gugenda mu kooti y'abantu. Kooti yagugaana. Bagamba nti omusango bino affidavit muzireese bukoze eki? Buyise. Muri wabweru wa buddu. Tugende nazo neziriwo. Nibo bandigeze nazo mwalimu ezirumiriza nyingi. Naye gwavaayo bwe gutyo. Looza bava ku kyoko gujjayo. Tewaliiwo nsonga giyawa yagamba of course bobuuza baseggona bagamba ffenna ffe twali surprised. Kiraya nti waffe ng'agamba omusango guveeyo tetwali consulted ate bw'ojjayo omusango nga toconsultinze balooyabo kiba kyangu beya consultinga beebo bomanyi aba Harvard. Lewis Lulongo yamuwa amagezi ago ne Katana. Kakati bwe baba consultinga abo nga Kanyihamba omuyivu agamba nti gwali gulina ne bali balooya abalina substance bagamba nti gwali mu merit nanga atasoma mateeka okujjako midialo nga ndaba emisango egyo gyali kuzitowa andi balowooza kooti ya Museveni era ejja kusala ki kati anagijjawo etali ya Museveni kati agenda kukola atyo olowooza kubanga bwagutwalayo kati bayinza okugufunira Chief Justice omulala naga nti saagalako Chief Justice nebbanga lya Chief Justice kati akiryalinga tebo bagenda kuleeta muki mulala ebbanga likoze eki liweddeyo naye ensonga ki gy'omatiza looya nti guno gulimu emizi tolina kyolabamu omusango mu guno mizi ng'opima ku guli weeguli naye guba kiraya nti talina gwe yeesiga kumuyamba guliwo gw'oba oŋŋamba kaakati ku Bobi Wine omuki musango ki gwayinza okuwaaba okulonda alina mingi kugundize engeri gye bamutulugunyamu engeri gye bamulemesa okuvuganya awamu obubbi bwe weebuli ng'ogyeko buno obwa parliament ne ku bubwe naye tolina gw'omatiza looya nti agugendemu tojja kuguyiwanga guli tosobola kumatiza looya ayingira omusango Mbabazi yawaaba nga talina na MP njukira n'omusajja omu oyo ani oyo alimu n'ebyemizannyo looyo oyo yaguyingira oyo mwerabidde erinnya balooya we bali abalungi mu constitution naye omusango gulina kinene kyeguyinza okwongera ku Uganda mu kutereeza amateeka nkakasa bw'aba taguwaabye naye nga bw'aba nga basaze mazima asobola okuguwangula tasobola kuguwangula naye balina bye bakubuulira kino kyabaddewo baba basaze mazima abasobola okusazibwamu ebyavudde mu kulonda alina constituency nga netiwaka zikyaliko zibamugana okugenda mu mpitirivu
alina gye baamugana okuyitawo ng'ate abalala bayitawo nga Embalala baamugana okugendayo, alina Hoima baamugana okugendayo, alina gye baamusuzaawo nga si bwateeka okusula n'afiirwa obudde bwe bungi. Ba election esobola okubaawo naye ogiwangula otya nga tolina magye. Naye nga ne Museveni abadde lala aziteeka mu byalo. Kituufu nnyo. Museveni abadde alina forces nyingi ng'alina capacity esobola n'okwambaza abaana uniform ne babasoma mu bbaasi ne balaba nga bawagizi bajjudde. Abadde alina capacity yagaba ssente mu buliwo zimu mutuwaze zino ng'ogyeko ziriza yagendako emabega nawe abadde atambula ne ssente ze nga ntono nnyo zagamba mwe mbawadde miliyoni 10 ng'ababoda bajja zibawa abatakisi mbawadde naye nga waliwo ku factory n'agamba gwe nkongeddemu olunda mbizi zino kwaddeyo miliyoni 4 cash n'azigaba abantu ne beeyongerayo ng'ayingidde mu institution zonna yajjawo Emmengo n'asangawo abalangira ng'azze okugaba ebyapa eri abakulu b'ebika. Yamalawo essaawa n'amba ng'enguudo nzigale n'agabako ebyapa bitono naye awo Kasiki kaali katandika yali ateekateeka n'agamba mwebalangira mbawadde emirimu mwebawadde kino kati ne baatawadde nga balaba bawadde babaddemu essuubi ffe abadde agaba buno simanyi market money za banka nga bazikuwa cash market loan katale loan nga bazajja kati omuntu agamba naye nange ebigambo mbikooye kati ate Bobi n'akola ensobi ava mu Busoga nga atadde message ye bulungi n'amaliriza ng'agamba nti nze ngenda kuggyawo PDM nze PDM ngijjeewo tulambulwako tulina ennyonyi ezitukuuma waggulu ogiwulira ennyonyi zitukuumako ssebo oli tulambulwa tulina patro mu bbanga awo PDM nga Museveni agamba kugitropolinga gyongeramu emirundi esatu bwe ogamba gijjawo nga tolina alternative gy'otaddewo. Alternative yagaba buli munnayuganda agenda kuba mugagga obuli bw'enguzi agenda bujjawo. Ani? Bobi Wine. Budget ogijjawa egaggawaza obuntu. Ssente olidde weeziri agamba ezirirwa mu buli bw'enguzi bwe zidda mu economy abantu bonna bagenda kuba bagagga. Kakati nno Bobi Wine simanyi gye mwalondedde. Nze gaba we nalondedde nalabye polling station eziwerako 10 nga kuliko akuuma omwo wa Bobi Wine. Ate kuliko nabeemupinga muli ennyama yabadde ne kaadi nga baba tebakuumi. Kati DR4 omwezi ozikuŋŋaanya otya ng'ogenda ku presidential election nga tomanyi we ozikuŋŋaanidde. Besigye yazirinako ezimu nga tazirina nga basoowaganye ne Mabike azikwese. Era keesi bakugenda mu maaso yali tagenda kuzimuwa kuba bakwatagana nti gwenda kundekera obwa MP manyi obwa Lord Mayor ate n'abuwa Lukwago. Kakati entalo eziri mu FDC nga kati omusajja abadde naye akaabirira nti baba banzijjamu oba sibanzijjamu esuubiri okuteekawo tight security ekuuma DR4 nga tagirina. Ate nga akalulu akasinga okubbibwa wano tekalulu akalimu ba MP abangi ffe tubadde n'23 ng'oyanjuluza gundi bawutipaluka ng'eringa suuka obuwanvu. Kati kyogamba nti nno Bobi Wine okulemererwa okuwa abamukuumira obululu aba tasobola kufunamu ne bw'aba agenze kuba talina bujulizi. Asobola okufunamu naye tewali balooya basobola mwesiga kumufiiririra. Tewali looya asoma election petition naye balooya abagezi abazitegeera weebali tebayinza mu kwewaayo nga tebali sure ogenda kumalako gwe bagenda okuwolereza ali willing nga wini yakubuuza kiki ogenda okuzzaako before and after declaration ne after wawuliddeyo statement yonna okuba batandise okulangira abasizza kasiiso ali mu Kamooli ayagala balaba afubutukeyo olumulundi gumu tolaga kaadi zo zonna Bobi kyaliko. Kati gwe wagamba nti Kabanje omugamba Kabanje addi anti yabagamba kati yesaawa bakabanje ani komanda okabanje Bobi zaawa zino wetuli Bobi nnyini baani
abalonzi kalono sibya nupo bya abalonzi ebintu ebitabakolina bye byalemesa Kayunga Riot. Kayunga Riot yalema abasirikale bonna ogikontaininga ne baleeta n'ababombo ne baleeta abaluwa na biki. Sejjusa taba kuvaayo ku ssaawa esembayo. Yakola atya Sejjusa? Yajja n'akizikiza. Atya? N'abakuba n'abakizikiza. Era yamala oluvannyuma n'agamba nti Sengana ina gwe nkikwasa essaawa eyo. Nga taliiwo muli disorganized. Nenkireka. Bwe yavuye bweru ng'akomyewo wano. Yagamba nti nayagala abantu begatteko ndabe amagezi gaabwe ne ngenda ku lonchi ya Bobi Wine ya Besigye yago nenge ngenda okulanga temuli ayagala bukulembeze. Sejjusa nga omujjaso omutendeke. Yayagalako okwegatta ne bano bakivunzi. Yasooka nayo Semogerere nga yagala kivunike. Gwe bagenda kugoba. Jangu kikwate. Nalangi. Ne era ye muntu ali awo yadde akaddiye akugamba nti teriyo force tajjeno. Mupiira. Teriyo force tajjeno. Atayagala bukulembeze abamusiru. Kati gwe ngogala nti yanona mwami Semogerere. Namuwandiisa. N'anona Besigye. Besigye yamusanga yewandiisiza yali tamwagala ebiseera naye we yavuye bweru nga nomination yaliko ku Laale ne bagamba nti omusirikale tasobola kugenda kuki ku Laale naye nga yagenda n'emaka ye n'akubayo olukiiko nga talina lukusa lwa poliisi. Poliisi n'emuziyiza n'alinnya ku podium n'agamba alina force anone naye nga talina yadde kirita. Bamulekawo n'agikuba paka ssaawa 2. Alina force talinnya waggulu. Ayanzijeyo. Abaana nga bakuŋŋaanye bali bati. Ne poliisi n'emutunuulira ng'ewuliriza buwuliriza. Kati wano ku Besigye ku Bobi Wine lwaki teyagenda? Ng'ani agenda? Force tajjeno. Baali bakwatagana? Simanyi. Abadde awandiika ebintu bye ku mukutu gwe Rabadaba n'agamba nti abo tebamanyi poliisi za kugjaho gavumenti. So tebookola si abo tabadde nabo nankwatagana nabo. Ani? Bobi Wine? Kugamba Sejjusa. Ate era bwe yawummula ne bamuwa akake omumwa n'agusirisa n'akola kyaki y'abalokole. Yalokoka kati? Ng'ate yali gundi nga teyagala baleekaana. Ekyengera. Yali ekyengera n'agamba abasiraamu baazina nnyo ku makya njagala baddala. Yamala n'abeetondera. Gundi awo muzaata mulamu yali amusi. Yamala n'abeetondera. Kati bwe yafuna ssente yalokoka bulokosi. Bannange. So kati olaba tugenze tutya? Bobi Wine ogambye tolabawo ssuubi. Olowooza ekkooti y'abantu teekole? Eriruddawa. Eriruddawa. Oyagala kumbuza weetuula. Bantu kwekuula mu kwesuula mu jjulume twagala buyinza bwaffe. Bajja kikola nnaku mmeka? Twagala buyinza bwaffe anti bo bagamba naye olowooza baawangudde tebaawangudde? Baani? Bobi Wine. Babawangudde. Byaddala babawangudde. Ate bubi nnyo. Sikulimba. So obuyinza bwe babanja tebuliiyo. Era trend eno wataddayo wansi kutuula. Ate abateeka okutuula. Yabagoba. Be yagoba. Bagenda kuva ku maapu senga tebatuula kuddayo bakomawo batya mu politics. Abagezi bali mu bazaala bokabo baseggona. Bwe bali ne babazaalirako abantu. Kati gundi Moses ali ogana talina baana na bazzukulu. Alina. Lwaki bamuwadde akalulu? Nga n'okutambula ku mutawaana. Alina bye bakolera. Ye alina bye bakolera. Kati abana abavubuka badde balandira ku bato. Kati menyera abantu asatu ogambye nti onasobola ng'ogyeko Ssennyonyi gw'ogambye naye nga ama yakyayetagamu political experience. Ani gw'olaba agenda okola cabinet mu Nuupu. Akola cabinet ya Nuupu kaakati ng'evuganya ne material Museveni gy'aleese kubanga wandigambye nti abalala baleeta ne PPF yafunye basatu. FDC sirowooza nti yafunye bana. Erinanga 9 nno. FDC at least. Kakati gundi neefuna Mawu n'afuna 5. Bena badde sisuubira naye basinga bavudde mu North ng'ogyeko Sebamala. Ne gundi yagize. Tomanyi gundi teyawangudde olowooza. Mbiddewo. Ambidde Maiti. Baakubye. Naye banaave mu kwesimbawo. Mbidde Maiti. Wakuzika nkya. Bamukubye. Yafuuse nawo. Wale eyo. Naganze
ndi wa DP naye kati ngenda kulonda Museveni era Museveni byakola mundabe nga bwendi sina ludda kati ndiwo Museveni byakola byangamba buli polling state buli muntu kuguna wangula nte namba ekikulu ne mbidde mukodo nya kisusse si mukodo simanyi mukodo simanyi sente zeze nalindidde wali oziriddeko simanyi sijukira mbidde mukodo nnyo ate alimba nnyo tagaba akozesa kubanga okuyingira obwayiyala yali atidde Alaso nga ye Secretary General wa FDC agambye tuvuddemu tetugenda kuyingira mu iyala tejjukira bwe balwana iyala ejje mbidde bafune representative ziri ku musango naguwangula awo yakola bulungi kati ambuuza tibali jagala okugenda mu iyala naye Alaso yaganye ne mugamba oli kubikadde Alaso yayongeddeyo ebbaluwa egamba babaweemu obudde beetereeze oba olina bw'osobola okuba akaggi ati abalonda bonna ba NRA majority genda era bwe yagenda yayitawo ogwokubiri n'agenda linnya ekituuti nga president ayogera Museveni watandikirawo this is a good DP talinga bali ba bad DP ne batandikirawo good DP bad DP ekintu nekiyulika mpola mpola mbidde ono naye waddirwa alinga musajja oyo yagudde ebusoga bali ekuweenya bamukubye kali kakumujjamu ngoyi ate akamyufu bangamba yatunda yamuvuganya yali RDC Masaka Jinja one omujjukira gwe bakwata ne basiba mujjukira naga ati yatunda ekizimbe ky'abamuyindi muzungu awo n'akozesa sente za kamyufu zonna kati baba sente yaziyemu mu kamyufu na bino kati awo akomya ne Museveni teyerabira ajja balonda bawo bwa RDC abali ku size nene sebo toyimuwa bwa RDC ani size nene bali Grace Moses bali kyekimulaga nti munene sebo munene okusinga Bukenya eri vice president tamusobola kati Bukenya si muwa magezi ku kazambi kusinga obwa RDC Bukenya muwa magezi ku nema awagenda kazambi bateeka kazambi waga nti awo mujjeewo moyo waawo yatuuka newa hamu ku mwala guno amagezi awo wasinga okugawa naye nga yavaawa bwa vice president Bigirwa yagudde naye mukwano gwa teyabadde na wakubiri ajja kuddamu emirundi emirala ebiri alimala n'awangula alimala n'awangula Bigirwa twafiiriddwa tumukunde tabangako presidential candidate yali sima yawangudde naliyo mu campaign ezo twali Dr. Bedit yawuvuganyako emirundi egiwe ebiri tebamukubidde mu bwa MP bayinza omukubira ku bwa kansala lutwejja bwe bataddeyo kwetereeza ayinza kuba kansala ate nga kasente abadde nako yagula n'ekyuma awo ekyali ekya coffee marketing board ate bangambye abantu yabawa biliyoni nga 15 yabawa n'endako nyingi Nyanzi muganda Bobi Wine Nyanzi omuyita mwavu ngamba bamukubidde ensonga 3 Nyanzi Fred Nyanzi esooka bwe yali baali bamusengula okumuteeka eyo bali bamugamba nti bamuyirizanga n'ebipande mu maaso tulina gundi wano waliwo omuvubuka gwabadde avuganya naye ono mutuuze waffe tetugenda kuwa Lois Emboga ono muntu waffe n'olwekyo n'agenda ng'abateekamu ssente mubagire abadde atandise okukwatakwatayo Nyanzi naye abadde ne ssente nga banyooma ate ono Madiina tebamubalaawo abadde talina laale zikwatayo naye nga kubukedde kubaka kalanga abadde alina akalanga kubukedde ate bangambye mune tuddo yabadde atambula nju ku nju buli muntu abadde ne sitayiro ye ey'okulonda abantu era bugenza okutyangaya ng'akubye ennuupu nyina basajja bange bawadde Munyagwa kiri kyoyogerako ekya nju ku nju Joshi Musuuza Bamuke Bamusoni musajja mu Lugwala weeyo Maracha waliwo omusajja amuta professor we mubaya wange amuta professor ali eyo Luweero balina we baali Munyagwa n'abatuukako n'abasaba akalulu mu buntu. Munyagwa is a politician ali very cunning. Twamubuuza wawaddani nti zinawadde Munyagwa nti lwaki bali tebansaba nko kalulu nze ko yakansaba
kati ne Madina ye Madina Nsereko alabika eno Munyagwa ye meya gwe twasooka okuleeta mu SDP ne Aseya Owerugazi nga ye Munyagwa Biden yali national chairman w'abavubuka. Nyanzi ekyamusudde kiki ennyo ekyo ng'okigyeko Nyanzi babadde alina abantu beyanyiiza mu bino ebya kaadi bangi. Ekyokubiri nga balaba nti waabwe musenze mupya si gyabadde asaze busaze alekedde Ssenyonyi eri gyava n'afunayo obufunyinju alina gyabadde nayo. Osobola okusenga abantu ne bakukkiriza tekimenya mateeka kyo. Ng'ono deputy minister wa Kampala ani atali Kyofa Togabe alina we yasooka omunene n'amugamba wano jawe eriiso wano tuwagalawo nga naye azimbyewo n'enju n'akyusa nadde eno kozi yawangudde musajja babala yawangudde teyawangudde wa Nuupu ababiri baminisa bawangudde wantu ewa Kyofa Togabye kakati ejimi omuggo gwasese muganda wange akalulu akamunzi nyina keŋŋamba Kyofa ejo emiggo gyo gyakendedde nako bafunye mitono gyadde gijja kufa naye ekizibu kiri kimu nti abantu abafudde basaalumanya tolina bulamu bwawe bwekisobola kubujjawo okubuzaawo ekyo ekyabululu kibi ekyokugoba bino ebibiina ebirondoola ekyo nakyo kibi nga mulimu n'ekyabamawulire Sempala badde atuyamba nnyo mu bintu bingi ebya human rights anti oli kibagobesaaga abali biased bo balaba bibi byokka buli tebalabako kirungi anti abantu bonna balaba ebirungi omanya nti waliwo ekikyamu kubo si bonna naye agamba olumu baako akalungi konokola kuba oli bwenkola akalungi n'ogamba tewali naye ogwo si gwe gusoose twafunye chance nti ffe twasoose okulondera mu local down kutali network kutali biki ne bwoba owaabwe obujulizi obusinga bwandibadde bwa video okulondera nedda ensi wano zonna zizenziwulira internet nga bagijjako ne bituukako ne ku mobile money byonna babijjako kale bya mobile money ne Bulaaya bituuka si ku kalulu ka America naye ebintu ebirimu okulowooza nti oli ajja kufandinga either demonstrations bonga agamba kambafunyiza ngati alina tasika emu kulonda kuddako ani oyo gundi Bobby kuba abavubuka yabafiirwa talina management NRM nemutwalako abavubuka bonna abataano national n'afiirwa bano abazze baresigninga byabakama bateekawo nti go toleese buli at least Kampala Museveni yamulema okutwala naye ku luno agitutte mu magezi atutte meya MP mu Central n'atwala MP mu Nakawa n'atwala MP mu Kawempe yatutte ne meya yasiininga ajjeemu abantu 11 eyo incompetence ya East Africa oba connivance oba incompetent oyinza gamba abantu 11 baleese nga emikondo giwala notabagamba kuddayo nga Nuupu yagigamba eddeyo oba ogyeko abantu okwerondera omuntu waabwe yadde ffe tubadde n'23 na buntu yalonze gwayagala era teri agamba nti gundi tebamuwadde kazindaalo oba teyakubeka kakuyege tosobola tugamba nti obwa meya tugenda kufugibwa omuntu atayise mu kalulu ng'alinga gavana ate nga si gwe gusoose yali wakutaano oli n'agenda awabira banne ne bamuwa obwa kansala abadde kyeyamaani wa wano abadde kyeyamaani wattu era akyali cabinet kuliko Shamimu Malende gyagenda okukozesa Zahara Luyirika naye azze waliwo omukyalo ono Eunice Nassolo Lubaga South Nassolo bw'ataafune ayandibadde amuggyayo ku bitabo naye tabirina ajja muwanja waliyo noono Kawalya yennyini Abubeeka yaliko sipiika ewa KCC naye njagala ku material eri national ng'esobola okugenda mu Arua n'eyogera negenda erukungiri nebagati ono yoono kawala kakozi kakyala mukozi mukujjayo basibe mugundi naye ku district Shamimu Malende n'abantu bamuwadde budde mukyala mukozi obulwadde tebumulwadde budde
era nze nanyiiga nnyo baali bamujja nga bamulanga bulwadde kitegeeza buli alwala nga alina matiriyo sente yali ekaaba ate naava mu kitanda ne bamugyako sente ezennyingi buli gundi n'agiwuteekamu sente erina okuyingira mu kibiina pulezidenti naye waliwo gw'osaasira nti ono mulwadde ate abadde ku koozi anti kati wojja okufunira abavubi kati ndabe yeewalala wa gye tuli gye twafunye ababaka jinja eno waliyo Swengere Swengere yazze Swengere ye mubaka aliwo bamukwase paaka Swengere mutabani wange oyo musajja mugezi siganyi nange ninamu batabani oyo Zakala muwala wange naye nali sikiriziganya na kujjamu malende olw'obulwadde baali mulese gye bamulekera ekyo kyansanya bali mu kumusaasira bamulivingako nga yava ne ku kitanda gyalwanirira ekifo kye mululu bali bamuyamba mujjako atagulina yaani yerubongo yajjawo omuntu ali established Moses Katabu ng'agenda kulya OMP nga alina ne capacity bulya kunojja n'omujjako n'okitwala kati yakifunye kati ate gye yamutwaddeyo eri omubbi asinga mu kisenyi Uhuru yasinga okubba mu kisenyi mwasinga yoleso kati bwakukuba mu kisenyi ne bogenda eri egindi kamwocha tomusanga mu kisenyi balonda emirundi omuntu ayinza okuwona emirundi 15 ng'akomawo alya piraawo wa Uhuru obwomala okulonda emmere eri usaidi akuteeka ku mwezi gwakulya kati batandika dde okulya abo bonna abaana abakuuma ekisambe kya Hamu bajja kulonda emirundi 3 bantu ba Uhuru tagwambwako naye mukozi akoleddemu ku bantu mukulu naye Uhuru okumuwangula oteeka okuba nga olina amagezi ng'agaalukwago wambuziza ekibuuzo nga tuwunzika Buganda bwe yalonda ababaka abanuupu erina kyefunye terina erina kyeyejjusa olw'okuba bavuddeyo egenda fiirwa ekirina Katikkiro yakawogera juzi nti bannaye muleke omuntu bw'akuvaako tomufuula mpalana byofuzi si taatawo si nnyoko muleke akole bw'ati olowooza yali ategeeza ki gwe mukulu mŋŋamba olulala n'agenda mu kyaki baganye okwanjula Bob yaganye okwanjula Mpuuga kirabika omwerabidde bwerabizika nkuyambe mu kwanjulire awo aba ategeeza ki bategekanga enkuuka nga Bob yagendayo ng'etteeka waliwo enkuuka gye bamugamba tojjaku neno teyajja waliwo kyaki gye bamugamba nti pulezidenti ajja kuba wano twandikusabye oleme kujja tojja eye constituency ya Bobby constituency ya Bobby Buganda Katikkiro bw'akomawo nga Ssaabasajja mulwadde amubanja ku pisito muzze ebyo bye byayombya ne Ssaabasajja yennyini agamba bannaye tubadde tulina simanyi enkuba eryokanga n'etonnya ng'eri Zambia egamba mukooye okutubanja omuntu wuuyo yali tannawona mu mutukole ki omutwala awalala so peace of mind tewabaddeewo Buganda kyefunye mwambulera instead efiiriddwa abaana abazimbiddwa mu Buganda nga bakoleredde ebyobufuzi bakoledde obwakabaka gwe n'obakubanga abatalina mugaso kati booleseewo nabo abantu babeekoleddeko mob justice bagikoze ku Muwanga bagikoze ku Sseggona naye nga gwe insightinze ayiso si mukazi mubi abadde alina ayimirira n'ayogera ensonga kati omutemyeko olwa insight simanyi CBS egenda mukyaza nga MP1 oba MP naye nga atoleseewo bagamba eri bababbye bubbi si bizibu bagamba ababbye bubbi bagenda kuwaaba tebayinza obutawaabana Aisha ayinza obutawaabana segwe gusoose ajja kuwaaba naye gwe Muwanga Kivumbi agenda mu kooti bamubbye Dr. Hildaman bw'agenda mu kooti naye ate ndabye ebikujjuko ebigenda Mawokota North oyo abantu bali mu kujaguza bali mu kujaguza abadde success mu kintu kimu ne takigusizza copyright ekyokubiri yali muzinyi wa kadodi ku biseera bya Ameria kyambadde kati yabadde awambye mukama we yaddiza ekifo nga specioza we yali muzinyi wa kadodi Nakawa najja mpola mpola ku bwa kansala n'alinnya entebe kati bw'omuzzaayo kadodi taddayo kuba yatuuka yakola asomye nnyo
Siraje Rwama kizibu kye musajja nsaba kusibula tujja kuba tuwongera maaso okutuusaako akalulu nga bakwebaza abantu nga nebaza wano wetuli wamu muliraana wange Brigadier Jackson Bell omugenzi yatulekera essomero Gabamodo likoze bulungi abaana gavumenti yagambye temubazaayo nga 2 institution zonna na university ziddayo nga 10 abatasasulanga somero Gabamodo muddeyo erimu ku ssomero erikola obulungi ogenda noyogera omukyala wa wano yabadde yeesimbye wano yannumye bambi simanyi buzibu bwavudde mulirwana wange yagezaako nnyo nabadde mwetaaga mu paalamenti yabahanye eddala ayinza okugenda mu kooti nedda nabadde mwetaaga mu paalamenti abahani Nwabine yabadde twemwetaaga mu paalamenti waliwo quality gy'olaba nga si kyekineno ensi neyeerondera kirala kati ebikoonwa bye muleese bye munaamanya mu paalamenti but for Nwabine abaho ebintu byandibadde kunonda busobozi zino kukaba zigira buyambi bameka baza independent bagenda kusinga n'aba Bobby obungi bali mwana n'okusoba era independent singa ebadde esaana okugira ebadde esobola otwala obwa leader of opposition teri organized abamu bali leaning ku opposition abalala ku NRM abalala bazerwa busungu baba makadi mu NRM. Okay, tujja kuba tukwatagana omulundi omulala mukulu Siraje Rwama gwe tubadde naye nze Nurdin Ntege byonna gye twatandikidde eyalabye paati eri neno paati ndowooza ekunyumidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.